katugende mu business step. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Aliko 88 kateze 8 Kyabasa. Mukwano nga tuwumbawumba ensonga ey'obusukkulumu ebyamakubu wanguzi n'obusukkulumu. Onako olw'eggulo twagambye nti buli kintu kyonna ky'oyitamu mu bulamu si kya nsobi era tekiriiwo okukulemesa wabula weekiri okukuzimba okufuuka ky'oteekeddwa okuba osobole okuwangula mu lugendo lwo olw'obuwanguzi. Oteekwa okumanya nti buli mbeera gy'oyitamu olwaleero ya kiseera. Toggwamu lwa mbeera. Ebimu ku byawula abantu abagenda mu maaso n'abo abaakoma ze mboozi ze banyumya. Abaavu mu ndowooza nga ne mu bulamu baakoma basinga kunyumya ku bizibu na nsimbi nga bwe zaabula. Wabula bo abagenda mu maaso basinga kunyumya ku miwaatu egiriwo, emikisa egiriwo n'ebirowoozo ebizimba. Katulayo tugamba tutya nti buli kintu mu nsi kyonna, buli kintu mu nsi kirina ebiseera. Tuwumbawumba. Enkyukakyuka teyeewalika. Era tosobola kudduka nkyukakyuka. Nga tuga nti ekyazze kiba kyazze. Tosobola kudduka nkyukakyuka. Osobola okukola byonna mu nsi okugezaako okwewala ebintu okukyukamu. Ne weegendereza wano ne weegendereza wali. Naye toyinza kudduka nkyukakyuka. Bw'ebezze ebezze. Kino kitegeeza nti buli kintu kyonna ekiramu olwaleero kijja kutuuka kifuuke. Ffe kye tuyita okufa. Kuba ofuuse. Wamu n'ebyo ebitali biramu nabyo bikyuka. Kati weebuuze kino. Kiki ky'okoze olwaleero osobole okweteekerateekera olw'enkya? Okozesezza otya emikisa gyo egyaleero olw'enkya lusobole okutuuka nga tewejjusa? Mu lugendo lwo lw'okutuuka eri obuwanguzi bwo mulimu by'olina okuyiga. Osobole okwerinda emiziziko gyonna egiyinza okugezaako okukujja ku mulamwa. N'olwekyo tukubuuzizza, kiki ky'okoze olwaleero osobole okweteekerateekera enkya? Okozesezza otya emikisa gyo gy'ofunye olwaleero olw'enkya lusobole okutuuka nga tewejjusa? Onako olw'eggulo twatandise omulamwa ne tugaa nti buli kintu mu nsi kirina ebiseera. Etugaa nti enkyukakyuka teyeewalika. Era osobola okudduka enkyukakyuka, osobola okukola byonna mu nsi okugezaako okwewala ebintu okukyukamu, naye toyinza kudduka nkyukakyuka. Ekitegeeza nti ekintu kyonna ekiramu olwaleero kijja kutuuka kifuuke oba kijja kutuuka kife gye bujja. Leero oli muvubuka n'amaanyi ogawulira mayitirivu. Enkyo ojja kuba mukadde nga n'okugonda ogonze. Kozesa obuvubuka bwo osobole okuteekerateekera obukadde bwo, kubanga by'olaba leero bijja kukyuka. Bw'oba oyita mu kiseera ekizibu kaakano, manya nti ebibi tebibeerera. Era n'ebirungi tebibeerera. Waliwo obusozi n'obukko, n'oyambuka n'okka, n'oyambuka n'okka. Obulamu bwe buba tebusanyusa leero, tegeera nti ebiro bikyuka. Kino kituyigiriza okwewala okukola okusalawo okw'olubeerera mu mbeera ey'ekiseera. Ate ng'ekyo abangi kye tukola. Tukola okusalawo okw'olubeerera mu mbeera ey'ekiseera. Kazibu katono kakunyeenyezzaamu bwe kati katono kakuyuuyizza n'okola okusalawo okw'olubeerera. Zuula olugendo lwo. Totunuulira balala. Era teweeyongererayo, teweegeraageranyiza ku balala. Buli muntu mu nsi alina ebiro bye. Waliwo amaliriza okusoma n'afunirawo omulimu, n'awasa oba n'afumbirwa,
n'abeera mu bufumbo emyaka 10 ne buggwawo. Waliwo amaliriza okusoma n'anoonya omulimu emyaka 10 ne gubula, n'agufuna ku myaka 3, n'awasa ku myaka 4, ate n'awangaalira mu bufumbo okutuusa okufa. Olumu ebintu bikeera, olulala ne bikeerewa. Kyokka ky'olina okumanya, Katonda ye takeera era takeerewa. Buli kintu akikolera mu biseera bye. Kale bw'otandika okutambula olugendo lw'obuwanguzi bwo, olumu by'osuubira ate biyinza obutatuukirira mu biseera by'obisuubiriramu, naye lemerako, kubanga okuyitibwa si kukwo, wabula oyo eyakukuwa. Bwe twakomye eggulo, olwali tugamba tutya nti amaanyi gateeke ku birowoozo. Obuwanguzi si kintu ky'odduka n'osanga nti ngenda kudduka mbusange. Nedda. Obuwanguzi bujja oluvannyuma lw'okuzuula omuwendo mu ggwe, value. Omuntu eyatondebwa okudduka emisinde, okusanga ensimbi, Katonda yatutonda ng'ensimbi ze zirina okutugoberera, so si ffe kuzigoba, kuzinoonya, kudduka misinde kuzibaka. Tuteekwa okufuuka abantu abalina omuwendo ogusikiriza ensimbi okujja gye tuli nga tuzinoonya. Ensonga lwaki abantu bazinoonya emyaka gyonna ne batazifuna, kubanga tebalina muwendo mu bo okujjako ebiseera. Tolina gobagana na nsimbi. Noonya okwolesebwakwo kw'oba ogoberera. Oluvannyuma ensimbi zijja kujja zigoberera mu kkubo. Okunoonyeza kulaga nti abantu mu nsi bino waliwo ebika by'abantu basatu. Waliwo abaavu. Bano ebiseera byabwe byonna babimala boogera ku nsimbi ezibuze. Ne wabaawo abalina ensimbi. Bano ebiseera byonna baba boogera ku bintu bye balina. Ate ne wabaawo abagagga. Bano basinga kunyumya ku birowoozo ebiyamba okugaziya ennyingiza zaabwe. Katukomaawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.